parish Mapeera. Okukuza emyaka 144. Emyaka 144 bukyanga Missa embereberye esomebwa wano mu Uganda, esomebwa Amansi ne Mapeera. Wano Sabino Nabulagala abaana bafuna komunyo yaabwe esooka ya Eucharistia. This is the Lubaga choir. Yes. Lubaga choir. Bawangalira Sabino Nabulagala bakulembeddemu okuyimba mu Missa eno emyaka 144. Kwata naawe ateza kubeera mukonda irabe. Choir from northern Uganda. Here at Nabulagala Catholic parish in Lubaga division, Arua Archdiocese.
mukama wange pelikani eyekisa kati nga mmaze okufuna mu Eucharisti yene nsaba ompa amaanyi mu mwoyo ne mu mubiri nga bakola abajulizi b'omu Uganda nga beesaniranye okufuna mu Eucharistiya. Bangala olamula ne patri n'omwoyo omutuukirivu emirembe n'emirembe, amiina. Linnya lya patri n'erya mwana n'erya mwoyo. Kulamaga ate tubajukiza nti bwe muba wano temujja kuba balamazi, mujja kuba batume. Mugende mulangirire ekyo kye mulabye wano, ate n'omutima gw'abajjajjaffe Mapeera Brother Amansi ne bannaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abagenyi baffe abayite nammwe mujja kubanga mukoonebwako. The Most Reverend Paul Semogerere, the Archbishop of Kampala, would have liked to be here to participate in this Eucharistic celebration when we remember and celebrate the very first Eucharistic sacrifice that was offered in our country. But because of other responsibilities, he could not be here. On his behalf, I would like to extend a great thank you to the Right Reverend Sabino Ocan Odoki for having accepted to preside over this celebration. Your Lordship, thank you very much. He has told us where he comes from, and I think each one of us got a feel of how far he had to travel to come to us. So with that in mind, we are very, very grateful to him for that offer, even the sacrifice involved and the long journey he had to take. Let us also remember his diocese in our prayers, that God may help him in his apostolate and work, especially with the many refugees that they have to take care of, and also the situation under which they have to work. May our prayers always be with him, and also our partnership with that diocese. Abaganda abagala nnyo mu Kristo Yesu, kulwakya Ssaabasumba ne basizza omwepisikoopi atukulembere mu kitambiro kino, the Right Reverend Sabino Ocan Odoki, olw'okutukulembera yakkiriza bwe yayitibwa omukulu w'ekifo kino, naye gwe njagala okwebaza jjajja Nnyombi, tukwebaziza nnyo kubanga okoze bulungi okututegekera olunaku luno. Abaganda olunaku luno lukulu nnyo kubanga Eucharistia mu bulamu bwaffe Obukristu nkulu nnyo, ye ntikko ya byonna bye tukola, era gye tujja okujjuzibwa ne tuddayo n'amaanyi, ate bwe tuwulira nga tunafuye gye tudda ne tuzibwamu amaanyi. Abo njagala nnyo okumwebaza ne ttiimu yonna gy'akola nabo wano Nabulagala okulaba nti bategese olunaku luno obulungi bwe bati. Njagala okwebaza abakulu abasaserooti abeetabye mu kitambiro kino, natandika ne Missionaries Sebayiga, ate nga oyo classmate w'omwepisikoopi atukulembedde mu kitambiro kino. Abo bombi tugattako bakulisa emyaka 4 gye baakakuza mu busaseredooti. N'abasaserooti abalala basebo tubeebaziza nnyo, n'abasosolooti ate ne baddantiini okwetaba mu kitambiro kino. Bakristu baganda bange, njagala kubasaba na kubakoowoola okuva wano
abalamuzi ffenna nga tuseemu amaanyi mu kukuza Eucharistia ekwate ku bulamu bwaffe. Omulamu obwatuweereddwa gukutte ku maka. Njagala okusaba bannamaka ne bassemaka Eucharistia ebawanirire nnyo, mugyagale nnyo obulamu bwammwe esobole okubayamba okutuusa obutume bwammwe obw'omu maka. Amaka geetaaga okuddamu amaanyi, amaka geetaaga okuwanirirwa. Eucharistia nga tugyaniriza, ebizibu bye musanga bijja kuwanirirwa, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yagituwa n'agitulekera atubeere kumpi, ate nga ntanda yaffe etuwanirira mu mbeera zonna ze tuyitamu. Twagala era n'okuwola abatana bakukuza bufumbo mwanirize Eucharistia. Yesu ali mu Eucharistia, mumwekwateko abayambe, kubanga bisaza byaffe wano bw'ogenda ku mukolo muli osaalirwamu. Abakristu tebannaba kumanya maanyi gali mu Eucharistia, tebannaba kumanya kwagala Mukama waffe kw'alina bwe yatulekera Eucharistia ng'abagifuna batono. Kiki ekigaana abantu okusembera kw'ataliyo Mukama? Kwe kusaba Mukama waffe Yesu Kristo akwate ku ffe ffenna, akwate ku bakristu bonna okumanya amaanyi n'okwagala ebiri mu Eucharistia, bagyagale bagyegombe, ate emisiziko egyo gyonna ekibagaana okwetaba n'okusembera kw'ataliyo Mukama bagende nga bagisenvula, bagijjawo, basobole okufuna Mukama mu Eucharistia. Mbebaziza nnyo okulamaga. Omukama atwongere amaanyi, atwongere okwagala ennyo Eucharistia. Tulisa abaana baffe abasembedde olwaleero, abato abafunye Eucharistia omulundi okusooka, mupulike ennyo era musabe Yesu, mumwegombe era mwagala omufuna emirundi mingi mu bulamu bwammwe. Bulijjo mu Missa nga muzze, mujje nga mwetegese okumufuna ate okumufuna obulungi. Nebaza abasomesa nange, nebaza n'abazadde ababayamba okutuuka ku mwaliro gw'Omukama. Abato bano twongere okubayamba okutegeera Eucharistia, okugyagala ennyo ate n'okugijjumbiranga. Mwebale nnyo, mwebale ddala. And keep you. Amen. May He let His face shine upon you and show you His mercy. Amen. May He turn His countenance towards you and give you His peace. Amen. And may the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Missa ewedde tusigale mu ddembe lya Kristo. Katonda yeebale. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Remember our Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not our petitions, but in your mercy hear and answer them. Amen. O most gracious Virgin Mary, pray for us. O most gracious Virgin Mary, pray for us. O most gracious Virgin Mary, pray for us. Bishop Sabino Ocan Bring the rosaries. Abaana bamujja eno. Abaana bamujja. Main celebrant Bishop Sabino Ocan Odoki.
abaana basatu mu babiri bafunye komunyo yaabwe esooka. Sebo kyokola kiri tuli wano Nabulagala Catholic parish okukuza emyaka 14 bukya Missa embereberye esomebwa mu Uganda. Sabino Ocan Odoki yakulembeddemu Missa. Enjawulo eri wakati wa Kereziya n'amadini amalala Eucharist. Celebrating a mass tubeera na service enjawulo ebeerawo. Nakati leero lwali badde lukuzibwa nnyo kubanga obulamu bwaffe nga Kereziya butandikira wano. Era n'ekifo kino tulina act nga palamenti etuusa Ssaabayanjulidde nze Katabazi Francis Katongole kiikirira abantu b'e Kalungu East mu palamenti y'eggwanga. Naye nga ndi musajja Mukatuliki era ne wano nzeewo nga omuntu ow'omu kitundu. Ebyobuwangwa, ebifo eby'ennono, ebifo eby'obulambuzi. Kati obulambuzi kati nga Roma nafuna omukisa n'engendayo naye tusasula okugenda okulaba wawe balondera paapa. Ekyo kikulu nnyo. Yasinti natuukawo ne ngamba ntuuseewo oba okitegeera. Kati n'abantu bangi nnyo bandyangadde obukatuliki mu Uganda bwatandikira wa. Wano wali badde Mativu bonna n'abantu bangi nnyo abaali badde balamagawo. Nga bw'olaba Namugongo ne kino ekifo kyali badde kitono nnyo. So kati tulina akiti eyo gavumenti ebeere ng'eyamba butereevu buli kifo kyonna ekiriko ebyobulambuzi ekyebyafaayo oba mu ddiini oba mu buwangwa kibeere nga kiyamba. Bana amadini agalala gagenda gavaayo kati era nze bamuta oldapo nze mpeereza mu Missa kulabaayo. Kati ekyo ekirowoozo kirungi bwe mubaorganize tusobola okufuna engeri ekikola kijje tuyambamu nga palamenti. Katonda yatuyamba ku luno nti Kabaka wa Palamenti Katabazi okubeetabe mu kyambiro kya Missa wano Nabulagala. Weddewo enamba yeyongeddewo naye mujja kufuna mutya temukaaba olaba n'okufuba ababoomuliza mukaaba mujja kufuna sakule.
nsaba MC abasumba misa embereberye mu Uganda kati ekintu ki Mapeera n'amasi babiranga wano Nabulagala parish watandikira ebyafaayo bya kereziya amasi Mapeera basumba misa bwe